omukungu atwala ebyempuliziganya mu kitongole kya National Council of Sports egamba ebikwatagana ne communication ne corporate affairs nze Akulira. Nakulembedde ttiimu eya Central Region mu kaweefube wa National Council of Sports okuzzaawo ze bayita district sports councils nga twagala okutwala eby'emizanyo wansi mpaka ku grassroots. National Council yatwawuddemu ttiimu za mirundi 3. Ttiimu endala negenda mu Western Region, endala negenda mu North West eri mu West Nile mu Arua ne Ajumani eyo. Nze nenkulembera ttiimu ya Central Region. Ttiimu yaffe ku Monday yali Masaka nekwatagana ne districts nga 7 ez'ekitundu z'omu Buddu. Ku Lwokubiri tubeera Emityana nekwatagana ne district 6 eza side yeeyo. Leero tuzze Mukono nekwatagana ne districts 4 ez'omu kitundu kino, Mukono, Kayunga, Bulikwe ne Buvuma. Ne tuzigattako district 3 Luweero, Nakaseke ne Nakasongola ezandibadde zetwandibadde twalabye jjo ku Lwokusatu naye tebakolako olunaku lukulu. Kaakati amakulu ga National Council of Sports okuzzaawo district sports councils zino nga bwe bagambye tugezaako okulaba nga tuzzaayo eby'emizanyo tubitandikira ku grassroots wansi gye birina okuba, bireme kubanga bya Kampala yokka oba Wakiso yokka, bireme kubanga bya federation zino n'abazanyi abatutumufu ab'eggwanga oba abazanyira mu ziri. Twagala okuva ku mwana omuto ali mu ssomero mu communities eza wansi n'omwana oyo omulenzi n'omuwala ali mu communities atalina mu ssomero naye ng'ali mu communities. Twagala okuddayo tusobole okulaba nga talent eyo yonna yonna ebitone ebyo byonna byonna tusobola okubiraba Uganda yonna, tusobola okufuna ebitone ebyo ne tubiraba mangu ne tutandika obikulaakulanya mu by'emizannyo ne tubakuza mpaka we banaatuuka okuba nga basobola okukiikirira eggwanga lino oba amakirabu gaffe oba eggwanga mu by'emizannyo ebiri international. N'ekirala etusizaawo district sports councils zino eno okulaba nga tuyamba districts zino eno okufuna obwannannyini bw'ebisaawe ebizanyirwamu eby'emizannyo. Ebisaawe bingi mu ggwanga lino, ebimu nga bya zi district oba nga public land, ebirala bya entities ndala, ebisaawe ebimu bya Kabaka, ebisaawe ebimu bya makanisa n'amakereziya, ebisaawe ebimu bya mizikiti, ebisaawe ebimu bya bwannannyini bw'abantu aba bulijjo. Naye ng'ebisaawe byetuzanyiramu emizannyo gino eno tebikyawera oba ebimu obwannannyini tebumanyiddwa. Twagala obwannannyini buno busobole okuddizibwa district zino nga twogedde n'ebitongole ebimu n'abannannyini ababifuga oba bya public land, tusobole okubifunira title zaabyo tubigazetinge bibeere nga bikozesebwa kye birina okukola tikuzanyibwamu mizannyo. Ate tugezaako okulaba nti ebisaawe bino tebiba nti oba bya mupiira gwokka ogusambibwa okw'ebigere. Twagala ebisaawe nga biri multipurpose era district zonna tugenda tuziraga gavumenti ekisaawe kye yapasinze nga standard nti kiri multipurpose, kibeeramu omupiira, kibeeramu abazanyira netball ne basketball ne volleyball, kibeeramu n'ebyemizannyo ebirala ebitonotono ebyomunda ebyawabweru n'ebyomunda nga badminton ezo ne table tennis naki. Ekisaawe ekyo twagala kiri standard nga kiri ku acres nga 12 bwe abaplanners baffe basobola plan gye basobola okukuba esobola okubeera mu disciplines ennyingi ezo nga tuzanya mupiira gwokka. Tugenda kulaba nti tukolagana wamu ne district zino okulaba nga bino ebisaawe tubiwa titles zaabyo ne tubiteeka mu kibirina okukozesebwa nga kyakuzanyirwamu mizannyo. Tugenda kukolagana wamu ne district council zino okulaba nti no tuziteekawo zibeeremu districts, zibeeremu association zonna aba federation ziri mu district ezo z'emizannyo egy'enjawulo, zibeeremu amasomero ne institutions endala ez'okuyiga, zibeeremu abantu aba bulijjo bano banjagala nnyo bya mizannyo, oba njagala kuteekamu ssente, oba njagala kuteekamu budde, oba njagala bawa byakuzannyisa oba ttaka oba bityawo bonna bamemba tubeetaaga
okwoteeka ne bano district education officers aba district zonna bajja kuba batuula ku kakiiko ke bayita district sports council nga bakwasaganya ebintu bino eno nga balinkinga ffe aba national council of sports oba gavumenti n'omuntu owa wansi omuntu wa bulijjo kubanga eyo linki eyo bulijjo ebadde ebulawo era egaffe getwalaba gyetulina otuzaawo n'olwekyo ono kafube tumutudde Uganda yonna tewali wetagenda kutuuka ateekawo si wa lunaku lumu si wa meeting emu si wa mwaka gumu ali mu strategic plan ya National Council of Sports ali ne mu National Development Program ya government gye bayita NDP3 twasazeewo kino kive ku lupapula kidde ku ground kidde tukole ekintu kye twasuubiza okukola era tutandise. Olwaliro Muteesa omayogeddeko nti eby'emizannyo bikyalina okusoomozebwa konsepti y'abantu tebabitegeera ddala temugenda siŋŋaana kigenda kukwasaganyizibwa kitya ng'abazze n'okulabira wansi ng'ate bano abalocal leaders nga be balina otuuka ku bantu wansi balina okubayingira abantu aba bulijjo eby'emizannyo babyagala kizibu nnyo okusanga abantu mu community nga teyagala byamizannyo ekibadde kyabibakooya abamu yentegeka yaabyo nga bwe ng'ogambye ebintu ebisaawo ebintu ebyokunoonya n'okufuna abaana ab'ebitone ebintu ebya ssente ezikozesebwa ebyo ebintu ebimu ebibadde birese challenges mu community ezimu nga tezikyayagala byamizannyo nga zigamba byakumala biseera temuli kyegafunamu era nga essira baliteeka oba ku kusoma ne ku bizinesi endala oba ku kulima ne bizinesi endala twagala okubagamba nti ebyemizannyo bino ffe tulowooza nti bikulu nnyo mu ggwanga lino nti era bigenda kutuyamba okuteewuluza ku pressure eteekebwa ku ggwanga lyaffe okuba nti tulina population enene ng'ate y'abantu bato y'abaana bato tulina population y'abavubuka ebitundu 98 ku 100 ku population ya Uganda eyo miliyoni 45 ey'obukadde 45 ebitundu 98 ku 100 bonna bavubuka n'olwekyo twasazeewo tugenda kosa sports era tugenda kujja mu communities ezo abantu tubabuulire nti ebyemizannyo bijja tutaasa nnyo bijja tuyamba mu mbeera yaffe n'obulamu bituyambe mu nfuna ate enfuna nga si abazannyi bokka nti oba baddisi oba basambi ba mupiira oba ba netball oba bano ba rugby obaki oba basketball naye n'abalala bonna basobola okufunira ku byemizannyo eno industry ennene nnyo mu nsi yonna ya buwumbi na buwumbi bwa ssente naffe kyetwagala okukola twagalaga nti omwana ne babeera mu ssomero ng'ayagala kuba musawo oba ayagala kubeera accountant mubazi wa bitawo wa ssente oba ayagala kubeera lawyer oba ayagala kubeera engineer nti mu sports alinamu omulimu engineer tugenda kuzimba bisaawe twetaaga ba engineer abasawo tubeetaaga mu sports twetaaga balooya abasobola okukola sports law abanakiikirira abazannyi baffe n'ebitongole byetuzazaawo kanso eno oba federations twetaaga bamasos twetaaga bacoach twetaaga barefuri twetaaga ba physiotherapist twetaaga abantu bangi nnyo mu byemizannyo si bazannyi bokka era tugezaako okugamba nti message tetutwala mu community nti bwe tukolaganira wamu sports fena tufuna ne ba suppliers service providers nti bwe tuba nga tulina omupiira awo abatunda bagera abatunda emmere abatunda amazzi ne soda abatunda biki bonna bakolera ku mupiira gumu tugamba nti industry nnene nnyo nnyo twagala abantu baddeyo bajjukire si ya muzannyi yekka naye omuzannyi tumwetaaga ow'ekitone naye twetaaga n'abantu abalala bakolera mu byemizannyo abasobola otuyamba n'olwekyo kikwatako buli muntu mu Uganda ne bw'oba tolina maanyi gakuba kikonde oba kudduka oba kuwuga tugamba nti sports alina wakwatirako ate ku nsonga y'ettaka omugenda